Fariah TV jimbaniriza kadde kano mwasize mutya mwasibi mutya mujebaje mukisako ngalo onako olubaliro bagita Fariah TV Bruno kene Fariah Nakazibwe Bakyekoze mu Sauna ngina kuba kuwa ebisingako wano ngina kusaba subscribing ate ne nkusaba ompere video no ka like adosikalenga following Fariah TV mbana amawuli agabaga trending amawuli agaba step amawuli agensonga ezenjawulo mbana ago ku bintu ebya bulijjo mbana ago wano buli kale mbana amawuli agaba gakagwaho mbagita Fariah TV mbatumideko naje musinzira okubanga mu following bakadama mwe namba tumideko era nembebazo okubanga mu following Fariah TV nina kusaba subscribing ate onyigene kade buli bonyiga kade oba ofuna notification buli wentekayo video no ku Fariah TV ensonga nyiga kade onyige ku notification bell awujja kubufuna ka notification buli wentekayo video ku Fariah TV Songa za Fariah Nakazibwe ne Bruno kejjukira bana babiri banegana basinga babataddeko nya masa moji bagamba nti munnaye baagalana ebiri serious era nti nno bajja kufuka ba lovers jibujja masa olwensonga nti bakola obubadi obulaga abaagalana babera bakola nako lweggulu ku Sauna mu bitundu by'emakindi Bruno ke Nakazibwe bagenzeeko era nga Bruno ke yalabiddwako ng'ali mukola Nakazibwe massage mu Sauna ngani mukola massage bano bagenze babiri kusana kawala kakwe kabulira era ngo lwatuseeyo Bruno ke yasabyeko koyo omuntu eyabadde akola massage ku Nakazibwe namugamba naye mumpe mukona ngembukole muko eddakiika ebifalanyi bigoma birengera byakobidwa Bruno ke ng'ali busy ali mukola Nakazibwe massage kati kifaananyi kyolengera yabadde kyo omuntu yasse okukola Nakazibwe massage owa saluni yeke nyini nikyo ekifaananyi kyolengedde kya Bruno ke ekyokubiri ngenda kuba kikulaga mu maaso nenga kyasose kyabadde kyoyo nyini massage oba nyini saluni babadde bakolera massage kati kyolengera ekyo ekya Bruno ke yasabyeko kwoyo omuntu eyabadde akola Nakazibwe massage namugamba naye mumpe muko nange mukole muko massage dozo bannaye mukwano gwa bano wabula ebifaananyi bino byatwenze nnyo ku mitimbagano byatwendize nnyo ku mikutu emitimbagano byatwendize nnyo ku social media era ba social media ndoza basinga buli omu yabadde ayogera kiki kugamba basinga baakya musinga bagamba mama Nakazibwe kiki kigenda mu maaso abasinga bafaanyizi ba Nakazibwe ba followers be n'aba Bruno ke bagamba aba Bruno ke w'okutenyweza abantu bano ababiri bano Nakazibwe ne Nakazibwe okuva mu kya Bruno ke we yafa bali so close era bano beli kumpi nnyo lwako basinga bagamba nti Nakazibwe mukulu ku Bruno ke banagana basinga bashomera ndoza basinga bo basinga nnyo okusako nnyo essa bagamba nti Nakazibwe tanza kukakana ng'ayagala nyinaani ne Bruno ke abasinga bagamba nti Bruno ke muto ku Nakazibwe ye gwoteesa ki ku nsonga eno kubanga bano bo mukwano gwabe bannange Lunako olucha gwongera kukula yatanganga ebyokusaaga yamuyimbira akayimba Faridah jjukira Bruno ke okuva Nakazibwe yamukyaza ku program ya mwasuze mutya okuva ne ko Bruno ke ne Nakazibwe bali so close era bafuka baseya bafuka ba mukwano era mukyala Bruno ko lwali okufa bwati Nakazibwe namugamba omwana muleti nze nja kuba musobola okumubaki okubanga mbeera naye era omwana bwe yatuukayo nga yasangayo bawala ba Nakazibwe abakulu yawulira bayita Nakazibwe maama naye baami mukazi wattu natandika kumuyita maama era essaawa zino Buliera amanyi Nakazibwe ye maama kubanga njukira maama we yafa akyali muto kuba ye Buliera tamanyi nti maama yafa oba gyali takimanyi nakimanyi era kati Nakazibwe ebbanga lyamaze naye kati Buliera Nakazibwe gwatwalanga nnyina gwatwalanga maama we era Bruno ke ndabanga gibujja maaso eyo Nakazibwe gwagenda okufula maama w'omwana we ndyemazima ekisooka Nakazibwe yagala nnyo akaana kano ka Bruno ndozo balengerawo kaali kamwambaza empeta oba empeta kagijjawa tewali amanya ninga nekyo ekifaananyi kikyatakula bannayuganda basinga bagamba nti Nakazibwe empeta eyo si Bruno ke yagiwadde Buliera agikuteeke ku ngalo abasingira kyabatabula ekyo ekifaananyi ekya Buliera ng'ateeka Nakazibwe empeta ku ngalo kwegamba bino ebyabana ababiri bannange bambi gwe mukwano gwawe lunaku olukya gwongera kula mpolampola manya omukwano gwe gutyo gukula slowly by slowly mpolampola kati mwe bana abalabe mukanya kulaba mugamba kumbe bo laavu bwe ekula mpolampola kati Nakazibwe ne Bruno ke
Mukwano gwe gukula mpola Nakazibwe yabudde n'ayogera ku post eno ey'amasaji n'agamba nti banagana nti mujja kukyamukanye naye nga gibujja nja kuba mbalaga omusajja wange omutuufu gwe ngenda okubanga mbanjulira nti yilava wange omupya. Kuba Nakazibwe agambye bamusibako ko present omu gwe bakola naye mu nation media wali ku NTV nti yali bbaawe naye nga tebyali bituufu. Era n'agambye bannayuganda bazze bamusibako nnyo abantu bangi nnyo nti babaabe naye nga ate si batuufu, naye nga yagambye ajja kuba avaayo abalage omusajja omutuufu baawe owa ddala. Nakazibwe bw'atyo bwe yagambye. Ensonga za Fariah Nakazibwe ne Bruno batrendinga nnyo ku mikutu emitimbagano, batrendinga nnyo ku mukutu gwa Facebook olwa post yaabwe gye baakoze, olw'ekifaananyi kyabwe kye baakoze nga Bruno ali busy ku Nakazibwe amukola massage. Wali saadiza wali emakindye mu salooni emu baali bagezemu mukola ka facial massage tugende byonna ne Bruno yakakanye naye abyekwatiddemu nga omulengera mu kifaananyi ng'ali busy Nakazibwe amukolako massage eyabadde nkambwe, massage eyabadde ensufu ennyo. Musubscribing bagira Fariah TV gisigala nga onfollowinga mani updates ezinavali ate ina kusobola liking video comment section wili awo baka bulekawo mu comment section ate sigala nga onfollowinga mbatumideko naje musinziza wali mu ggwanga lya Saudi Arabia, mu ggwanga lya UAE, Bahrain, Qatar, Dubai, wali eriwa Jordan, mu ggwanga lya South Africa, mu Durban. Mbatumideko mwenna, mbatumideko mubali kubanga mu followinga, likinga, subscribe onyinge ne kale ojja kufuna notification bw'ontekayo video ensonga za Bruno Nakazibwe mukwano gwabwe mu sauna, omukwano gwabwe gwaba abekola fashion nga bannayuganda basinga bakyamuze nnyo olw'ebifaananyi bino byebekubisiza Nakazibwe ne Bruno gw'oyogerako ki? Weereza comment awo wansi obubaka buleka mu comment section. Mbasiibulidde wano Fariah TV, obeere bulungi, mweraba.